Mungu yebala okuleeta. Amina. Waliwo abagamba ne batulisawo nga tetutuula n'omugaati singa gubadde gwewuwo ne batuula banno wansi nga gw'otudde bo bayimiridde owulira otya. Ate nno gw'oluwa tegunnatuuka. Owaaye wangi kiri kitya taata mbuzaayo kamu wangi mbuzaayo kamu bampaddeko bubiri kati era obuzaayo kamu waliwo eno gyetuddeko nayo siimu oba nze nsigale nga nyimiridde ogwene bw'oyimirira gubafunye wangi kati omulabye kati kyogamba taata mpaayo bubiri era buubwawo oyakwongere nyongera akalala mpaayo bubiri taata akange n'akoono naye muliko maddi okulimba abantu taata mpaayo kamu oli n'akugaa nti oleeta bameka nti abiri n'otegeka obutebe abiri n'akulimba ne Mungu yamanyijja na bw'alikikola Mungu yeyekamwe huno n'aleetanga abalejingira Katonda ali babasaasidde Katonda wulire waagamba bazze nkaaga ani abikubuuzizza sirika naawe onangaye mu bazze nkaaga teyasoma mirundi nze simanyi mirundi taabale saate tayimuuzi ttu taabale mirundi baabi eno waliyo omukulembeze bamuyita akali amaggo kekamanya naye ngezaako mpolampola naye nga obatawanyizza taata nkakasa otawanyiza bakwongera obulala nkwongere ono yeyo ndabika ntuuse ekiteredde otuuse taata alhamdulillah amiina ya rabbi kakati oba otuuse ekiteredde taata nga sinnagenda wala obutawala biseera abe wange omatudde enaggulu siraba lwaki tutawa nakanaka waliwo obuwala bwendabaawo bomubuleseeyo mukigenderedde tata bujja kujja bunajja kale bwana mumugira muddako ebbalya buuba bulino bwamba tata buli eno buli eyo tata naisendo sirikadi yaze ne kasa ate kandi oliriza obuwala obwo bwe muleseeyo weeru bwennengera akamu kevaddeko akavande essaala ate akalala kataddeko amin akalala kataddeko nakati tata oyagala sayidi ki tata saala ekale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يسرنا على كل أمورنا آمين اللهم يسرنا ولا تعسر آمين اللهم يسرنا ولا تعسر آمين اللهم يسرنا ولا تعسر آمين إنك على كل شيء قدير آمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا ربي فإنك أنت خير الفاتحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. mutambuze tata bino binne mukola oluusi ku mikolo mutambuze muguwa ddalu bulaka badi amanya gali asatu genjagala olondeko limu tata ndi haji oli haji mperekedde abantu bangi abagende Makka nentuka ku kisaawe Entebbe ate era nembanona naye nga wokoma tata awe mbadde nkoma nga ndaba ne ku nnyonyi naye nga tolinnyanga ku nnyonyi n'emu tata nalinnyako ku ya Aero Beach bakunkubire mu ngalo amiina abeeyo naye nno mbadde ŋŋamba waliwo ekigambo ssuubi ero linnya ewaffe ekkulu waliwo ekigambo ndikutta-madda waliwo n'ekigambo ekiyitawaanya bamweyana bakuweeko liruwa tata suubi lwaki tata nsuubira ebirungi ebyerere mu maka muno alhamdulillah kati njagala esewo muyiseeko ebulange tata ate kasubi tata tuyiseeyo bwebba nga muyiseeyo ne musanga nga eksubi nga obusubi bulange mumpeeyo amakowa abiri tweyongereyo nze ntonodde eno okuva eddane teryo lyonna linekwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga
bedante afaabana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaabwe kale twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga awangale Ssaabasajja Kabaka awangale o Uganda may God uphold thee, we lay a future in thy heart, united free for liberty, together we always strive. Abe wange mwamba musoko okutuula mwekka bembadde nabo obwedda okujjanga nabali wedda ate bawedda ndi nabo mwana mulenzi omukyala ono wa Kisono omweru n'oli omuddugavu bakuleetedde ebibbo bisatu ekimu kirimu entaligita entala kirimu empengere ndaba n'ekyennyanja kiikiri waliwo n'ekirimu ensolosozi mwana muwala ono akuleetereko kirwa taata entaligita lwaki taata entaligita ezo taata tunatuula tujja kukakkana taata tukkanye tukkiriziganye mutwalire ekyensolosozi lwaki kubanga eruma atudde taata bwe neetuluma tetuuveewo kati wakola kiwaggula bannange buli omwakwate katebe ke tebakajjaawo n'otula mu bbanga wangi nalimu ebiri omunno ayinza okukajjawo nga kekamunyumidde kale nsanyusa nnyo okubalaba amiina mwana mulenzi kalira eradde nnyo ssebo muli mutya mwebala emirimu muli mulungi alhamdulillah nzikiriza muze kuba mukyala awo naye omukyala yambadde gomesi eyakiragala mu ŋŋambire kyomukolo gwe yazzeeko abakulu bali eno atunule eno mu mwoyo mulungi akyuse akatebe katono oba yennyini akyuke anyumire omukolo omutesitesi yamusala ategese bwatyo bakyuse obutebe njagala abakyala buli omanya nti otunudde eno oba eno mwekyusise kweka katono nnyo kutunule eno nsabye busabi lwaki bakyala n'abaami owali omukyala wabeerawo omwami era ekikuleeze wano nsonga yabyo kolanga taata bwagambye kyusamu katono tokolanga nze akange kaleke katunule gye kaagala naye kolanga bwe ŋŋambye tokolanga bwakoze kolanga bwe ŋŋambye okujjako ng'omanyi nti otutunuulidde bulungi ng'ensingo teekulu bwe saagala obaono abantu baatutegekedde byensingo zituli bubi no samiina watwana taata tuwulidde era tukkiriza mututudde bulungi kati taata alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi salaamu warahmatullahi wabarakatuh eradde nnyo ssebo muli mutye muli mutya ssebo eradde nnyo bannyabo kamumpeera oyo mukyala akuliraanye kawo mukyala tokozesa ddoboozi eradde nnyo bannyabo muli mutya ennyabo gyetuli nnyabo abalala baleke balabako leka tugendera awo taata amagulu malamu tewali mutawaana bwebityo amiina newaguli webyali kano tekangwebula naye era oŋŋamba nekuddamu mbabuuza n'abalala tebaddeyo bafukabire buto ekyo kinzijukiza amiina ekyo nga tukimaze kansaba abanga soko tuwe kayimbawo kamu tuwanirize abo bange tuwanirize abagenyi bano omugalo olire tuwaniriza no abagenyi
Uliriza kasitojo tulaba ngokawanga mudde tukola uli ekisoboka okulaba tutukomezaawo osanyuke abantu basanyufu baba bano balifuna tekalo kudumira bano obenjali ebaluma ate sawo mwenetera okutandika abagira bengezaamu tata kuliko ebiri kuno tukole tutya bamuteeka emmere mu maaso bwe yalya n'anyumirwa neyerabira ekyamuleeta n'atandikiraawo kati tandikiraawo naye weerabira ekyaluli banaye mulye naye tomuli ebimuli wagi taata bade nga nabuka babiriiremu naye kakati nga bwatabiridde tugende mu maaso nsaba abagenda okubuuzaako abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bajje bakubuuzeeko mmalirize nkusiibule bonaye mukubire tata mu ngalo bazina ab'enkima bano baleka banafu ba naye wayi abamu nga tebakuba mu ngalo kiki bakutte ebyokulya ate sinalaba balinga bano okolagidde bakube mu ngalo nze ndina betunuulyana ate ndaba bulungi omanye onokono yalakoze bulungi eyakoze keki ekitaddemu endabibwamu ebasika bulungi wano mwenna mbalaba tata abalaba mwenna okuva ali ku ttaala wali wansi balabira ku keki wano waliwo CCTV atekana amagaba gatabeera mwekyo ganabeera mu biri tibi kibuto simanyi kibuto abadulonizeza Ukraine ebinakuba bimanyi alwanirayo mwana mulenzi leetera ababuuza bajje bamuliza ku bagenyi bano tugere bane muli bulungi obwana obeera omunaku ulire ekiri wano tujagira kitandika butandisi ulire siganda ab'enkima bampa ku mugalo wangi Lozaro mwana nga wawalanga banyiriranga amaweyagala ate obulamu basanyufu basina simayiro kama si kyekyo ebitambala kyekyo apaala ali apaala uli
Mudigide tulabe. Mudigide namwe. Obageye. Babara baya. Pesa zo bugoye. Baneza na bugirita. Oli. Waji. Bana baya. Ababi okubembanga mukirire. Ababi. Abo. Okirire kuna bana. Oli. Abala baje kali twala bonna murundi kumubana aba uli tukirire family abasembayo kudisa mudigide apa daba digi kale kirira kale geya tata babana banyi nnyo era besazo obugoye bana besale bugirita tata wangi zinengoye zaabwe ezaabo wado oyinazo baletedde ezo bazi bazaliramu abomugaga basize basiibamu tata nga balungi fabete tusiiba mweza ate kati wetulaiteza okukyala todduke buddusi kyogamba wano wetuze ezo umuzeera ezo zibasiibamu tata nga ndewa wamama umuulize ku bagenyi abo mubabuuze balina ka mikrofoni tampulira voice balita dobozi dobozi naye munnange neewuunya tata kizibu nnyo okusanga nga ku saidi ebbiri tekuliko ali mumusana naye ku luno leero baaba kano kanyuma genda maaso tata kujja eno tofaayo tata obuulira ubeereri ewaffe ekasana nze gye banzaala mwana wange naye bakinkoze katugendera awo owewe mubuuze ku bagenyi tugende mubuuze ku bagenyi waalaikum salaamu warahmatullahi akantu tekaliika eddoboozi kaliwa kambawe kano nze kambawe kano tata ako kako wakirisiba wakange owaayi anji mungu ayina bwakolera edduwaze kati obaanya nnombedde edduwa ennungi bweta alhamdulillahi rabbil alamina budala ku gaali apete nokondaggu naye bannaye kale ntudde bulungi amin tuteredde dukiteredde obadde osaba nnyo mukanjo kyape mubambulizeko era dde tulabe kawo omulala addako kawo omulala oli gundi ani waalaikum salaamu mwana muwala nga atola ogiwulidde etaliimu ki etaliimu bagita gunna gunna mwebisa balina ikkiriza taata omwana nomuwe omuweeyo ekirabo sisobola kakati nga bwolaba ngaŋŋaanira ki akabi kali mukulwa akabi kali mukulwa webali salaamu eyo wangi oli wawali ekakiri ku biraali oliwe nenkoowe wangi kati ate bakawa omulala abambuulize era dde mpulire tali mukwano oddi mwana omuwala eddoboozi wangi tujjudde mu mmotoka n'amakubo mwami yagakola ono jajja musajja naye bali kiggamba era dde nnyo nnyabo era dde mwana mulenzi waliwo amateeka agafuga olujja luno bwe banaaba babuuza omwana ow'obuwala ewammwe nga yamera amabeere mu kifuba microphone ogipera muliraanwawo okujjako nga temwazzemu omuntu ono naye sebyuma kyusa ku muzindalo guli kutulemu keno gy'oli katono nnyo microphone eryenime kusika kintu ekyo temugana mwesaaba wati baliwa owaayi sinaba n'okubawa naabadde era singa goze pakasa toyinza ziwaayo buto naye munengeri gyewaayo nga bwolaba taata no mulimu bukadde wangi buli bukadde na bukadde waisire bamashayi bakulombere ku dduwa kakadde kajja mu baase mwekali taata 10 naye nga kakadde kali bwogaba ku bupya osalwa baana bange ab'obuwala taata kkiriza njagala baana bange ab'obuwala abagenyi abo mubalabye bambadde bulungi bale nnyo olaba owaana nkuzibeera mu kibira naye ate bano abantu abali mu lujja
era ategedde butegeezi ng'ogenda kunga olaba owana kyalaba olusekese lwekulugirira naye ata ogenda okola bagirira bulungi balabika bulungi taata mbawe ekirabo ibawe ekirabo olinda byerubaga olina kubatambudde naye webate bapakasi webate n'omusasula n'osalwa oba yavudde ate nowuyo era akugobere alabye balance ajja kufuna taata obulungi bw'abana abaana sinza kutaka wa sikulini wagi taata si gwe gwempadde mwana muwala ebyo ali mu kifaananyi awo oyo gwempadde ololezi nalweyagala naye ebintu ebyo gwobigula taata bintu bino nange bampadde kubigaba era olabika gwemunange obigabanga taata omwana mulenzi asuubula China simanyi kuliko kumwakolewo mu ofisi ya muzeeyi babikwate bulungi omuchina mumumanyi waba baana bange muddeyo mugambe mwana muwala waliwo omwana wange gwenjagala yanguwa kikyate mugambe ani nti nno ani sigwe tunonye wabula ali mu kifaananyi omwo abamu tunodde n'amulaba yo gwe tunonye wagi taata ngate munkoze bulala neyanziza okumutikiriza obatuukaka owe mugende muŋambire asembyayo amata namata amata mugambire nti kituufu abantu betukyaziza bakwetaaga amina agira yeetegeka abalala baliwa ensi eno omuntu yandifudde mangu naye mangu teeka naye enjabo lyakaluwa kati naye bayinza okungolola byona tebindikukolesa era kikimu n'olungu digi abaye ate asiimye mabega gandikira bulungi omwana wange yayagala musiki omulamu dalibasi webali olamu isi weyagala naye olina andikira ngaalinga akabaawo kubasiyekulole nabamu omuti gwamasanyalazi nomugaa tukunegekakukeko oli digi wagi abe wange kiri kitya mwana mulezi suubi kiri kityaeruddeeyo sigala benyenya suubi adigida nga anyenya tewali mutawaana naye nga sijja ekuyitawo ndaba ebitambale wagi agambye atya ndaba omwana ndaba abaye ndaba ataati wagi leero weekend otuli ku sande olwaleero oba ekyatunakola mungu yamanyi wagi bwedigidire baana bawala oba boogere sebyuma bwebaale bakumpere balansi omutima wano nze muyina sebyuma balansi nze muyina abe wabikijja obugalo buliwa oli wangi digida abenze kiri kitya wangi abaana bataata abe kiri kitya kale digida ate olwakoza akajanja alina agati kamalage polapola aboolaba muke wansi kale muke polapola tulabe apana sebyuma galawo olwoloonya okumenya abaana bange abaana bakyali bato oli wa P7 oli wa P6 olwonya bamenya sente kikyakalese wano wagisuubi nabano babo akabuuza jjako gamba ti aba universities basomeramu ziri mmeka fe twagamba n'ebyo education kusoma omanyi I was also education nasoma education yes nasoma wakola family plan okumanya nasoma simanyi bwe nakoba kubanga batwalanga ku makya nnyo nga bankomyawo kiro simanyi yo bankomya oba wayita makerere n'ogende bwayisa kankulage nti nasomesa nze mbanambya balabanga babuwala temutya kwata webale kudigida kwata webale kudigida ng'oli wanca kwata thank you very much. What about you? You think I've forgotten now? What about you? Look nice. You look smart. How is she, by the way?
How is she? Is she fine? Like you? Thank you. Yes. Oh, my God, I'm going to basoma education in Makerere University. Chambo, Osabera, Olusungu nga luli wano. Anti nasenalo. Nasangirinya bamuzaala wano. Tozijukiza nomuna tolabya politics mbya bufuzi. Zendeka. Tata tubampa. Andeka munango ija kukaya andeka naze kumukole. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Abana bange mumbuliza kubagenja abo. Anja kadoko likavaako. Akamba wekano. Atezi mfakoze. Akamba wakange. Kazeko kone kolabe. Kona. Wanji. Tata akamba wekano. Awe, what's the problem? Kadoko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanso okubala baba sebo. Kale nnyo nnyabo. Sanso okubala baba nnyabo. Kale nnyabo. Eradde basebo. Eradde nnyabo. Amakubo tugayiseemu. Eradde bannyabo. Eradde nnyabo. Atujjidde mu mmotoka. Kunyirira. Amiina bannaye mukikubireko mu ngalo. Mwana mulenzi su. Taata. Ekigambo kiri kimu kyokka. Kimu kyokka. Otabeeranga obizadde twakolanga. Kuba byakolanga taata. Twakolanga n'enja n'okutegeeza. Abaana ba buwala. Amiina. Abaana bano ababiri okuva emmanga wano ababiri. Beesoose okuwa ssente. Abo bakola mu Green Bank. Ene yagwa. Teri bukozi ati zembereno musa. Tata weri. Badde ati zembereno. Yagwa. Ate bali abasembayo ababiri abo. Batula P7. Mu PUPE. Batula P7 ababiri. Naye ebintu bwe byajja ebya COVID ne bakula ne batuuka awo kati bakyantabuddewo embasa. Ate bali abasembayo obalabye abo? Balabye. Abo be beetooloolerako byonna ebyekika ebya wano. Taata be bewama mafiina. Ebyapa. Lwaki oluleta mamafiina saawa? Bane mukikubirako muwengalo ez'amaanyi. Kyeŋŋamba badde bakulaga. Oyina kyobagamba baddeyo kugenda kusanga bagende basanga faya. Omwana Namata yeetaaga kulabirira nnyo nga mata. Era kati baagala kuddayo eri mu lugo. Mugenda eri temugenda mu boys quarter, mugenda eri mu girls quarter gy'ali. Taata ononzikiriza nfuma abantu bange babampere ebyo. No, sisobola. Teŋŋaŋŋanira kiki ekyakuliriza. Genda mu maaso. Ŋŋaŋŋanira ki? Abaana balenzi muyimuka abawo. Oyinayo abalenzi? Abaana bali ebirabo. Nawe yimuka. Naye muyimuka nga mulinamu ku ssente. Ate ndo bagenderera. Waliwo kati ataleseyo za akameeza. Banawo bali awo. Abalina okuyimuka bakimanyi. Abantu bali mukaaga. N'olwekyo saagala mulwewo. Yimuka ojja kweterereza wali. Owaaye. Akabi kali muki? Mukulwa. Ebiseera biki? Bigere. Kasita omanyi ekyo. Wangi. Yimuka. Bwe mulwawo nga mbisazaamu. Bwe mulwawo. Olulezi olukulembedde ate munnange Suubi zino bajja babiri sifa olulezi olukulembedde galabika bulungi taata baabo omubesitimaani omufayiro omanyi oluzungu lunatera okuggwamu mu kkooti lwe naleesa abo omukolo bakaguvaamu taata baliwo abo bakyawunya omuzigo era balabika ono alinga aliko ogwetooya yesulasula oluyindo oyo njogera nno bino nga ninda bawere wangi njogera bino nga ninda bawere olira bawere banaawera naye bajja kuwera owaayi wangi kakati abo bonna bali awo kono oyongereza wangi kwata kono oyongereza zeno nabiguza olowooza obigabako ataguza bino byola byalinnya ennyonyi olina omugaga mulimu nno doola muno yanguwa mwana mulenzi naye waayi wangi naye ndowooza byonna mwabiguze yukke kyayina mbadde nga nti naye na mulimu n'ebyayukke kubanga ebyayukke bindabikirayo bulungi ebyo ebyayukke fenna wano byebalimu ebyayukke obimanyi bikyalimu byawano Uganda Kampala Sebyuma abantu bano bagende emyaka ogiraba kino bakubira olwango olw'ekyenda bakubire lwakyenda baba ate gwe bawaana ennyo abalenzi Sebyuma soko ogira mu kanoyo kale bba Suubi wangi okumanya tusanyuse batata bagambye abaana abo bali mu makanzu naye bajje nga benyenyamu ddala nga berekeramu akajento mpolampola bwe batinganze mpolampola tulabe gye bakulira ensawo no bazipakira omusimbi naye waaye bebabo bagwani wamaze mbaga abonako amala kyeru
Munange wewe batu banyirira. Atazo noze basomeramu. Abana abalenzi wanyi. Ezo ze basomera. Basoma aba bana. Kati nakuze basoma n'amalivu. Basoma PCF. Subhanallah. Alhamdulillah. Kaka kombi ya basanga. Kale genda maso. Tata. Basoma. Oli omuwamba asomera nakasero mwosiko. Oyo. Tabe mutabulisho. Yaje alabika bulungi. Sini bagenda maso. Kasumura noga. Oyo mwana wa UK, Uganda Kampala ya Igbo genda maso. Naye. Mwendigire tulabe. Sabano lulezo lukulembedde. Lweyagala. Lulinga olusula ebulaaya. Kale kanzu gite. Oli. Abe wange kikitya. Abange kikitya. Digiri. Abe mulaya mukiga. Oli. Bali taka. Wangi. Kola. Imirirawo. Wataka tumusembulira. Okwata ku mukono gwa Diasi tukobaje wabye emikono. Wangi. Mutegere tulabe. Abageye. Abe kikitya. Tokwanide. Sabyumva yatera kujyaho. Kale babalekere ko baddeyo abawala bagende babalekere ko. Kale tugende pola babalekere ko. Abalenzi temulemerako oderi yakubadde mutugera mwoyo apana bino bya mikolo webala abawala webala enjabo apana wangi munange gerezako kakati njala kusiibula waliwo abazine baabwe wano naye mbangambire bya mikolo ndaba bamufesi kyuse bwe batyo bannayebyana ebiwala byola byawo bakikuletera nga kijja sinza kubona mukwano gwange owaayi wangi sinza kubona mukwano gwange nga muwala nga jasi mukwano gwange naye nga tokikyusiza mu luzungu kinsumbuwa tata just kyeki agamba nga mukwano gwange nga muwala nga tokitadde mu luzungu tekibeerawo tata ng'akulagirirako kuwaaka nga ndagirira naye olina omugamba olina agamba kati kikyusa olabe manyi bwokikyusa kitabuka oyo mukwano gwange muwala oba oyo mukyala mukwano gwange anti abeera girlfriend awo kintawula ate awo bintabuli muleta abaana babuuze bano nga siibulwa ate mu girlfriend ate awo kiba kirala abazungu batuyiikiriza zera ngamba mukwano gwange eyo ndongo pake kumanja tofaayo kyakusasula ku maali tetugende nekiriwo wangi abebanga bawala kiri kitya wangi basi yasiisako wano wangi abebanga mutakayimbaasi obugalo bw'abentima bannange abeno nga baaganye Jagala ebirungi bikusange w'otudde jagala kuliseranga ekyendidde osula ku bwongo osiba ku mutwe isikanolabindaragalo twatoba entalo nyingi twaziyitamu bangi bannafa basigalayo twazibanamu twaziyitamu all because of your strength oh yes jagala kuwolenninaagumire otule mu katebe kosirike kutabuka kacanina munsi kangaenemedojo abange kirikitya mutikide tulabe atayinza kutikida ddayo atayina ssanyu genda siibula okola ssanyu bwa muwala waffe nabata omwana wete wangi otyo sebyuma taata
bakulambidde kuba kutula magulu oba mikono. Taata baleke bakyakale. Leka naawe. Bano bali waka wa taata. Bali wa taata? Bakusanyudde? Taata bansanyudde. Kale kabakumbuulizeeko njoke mbawo ekirala ekiddako. Kale taata. Kale mukwate ka mikrofoni mubuuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojiwulidde? Ya kibubuka. Amina. Bana kutula olulimi. Tusanyusa okubalaba bassebo. Kale ssebo. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Kale muko. Mukulike amakubo. Amakubo tujjidde mu mmotoka. Alhamdulillah. N'obutukutuku bubawerekeddeko. Obutukutuku taata tubulese wali ngubadde bumyufu ne tubutya. Nze nabutya nange sibwagala. Bayiza tukubiraawo kuno gundi. Ate jjajja yanga toyambalanga akantu akamyufu nga ku ggulu kuliko oyinza okubaladde. Neti ekimyufu. Jjajja naye simwa. Naye munnange ate nakozesa kiri olala. Owaaye? Wangi. Abaana abo balabye? Mbalabye. Oyo asoose ababuuzizza. Asubula UK. Uganda wano Kampala mwowino. UK, Uganda kubiri. Uganda Kampala wino. UKW. Ate ababiri abaddako okutuuka kuwa kiragala ekkooti. Oyo abeera Senegal. Senegal eno ayiga kuba mupiira ayagagenda mu World Cup. Bombi abo. Ate bali abaddako ababiri. Abo tubatya. Omwalina PhD. Basirikale. Bakola mu prisons. Mu prisoni. Si basirikale. Balina bano kudali atya. Abasatu abaddako. Tata malingera babuuza mukwano gwange oli ayeye waawe ali atya. Ani. Sewa. Sewa nakitta. Wanyi. Ali atya. Olero nayobuuza kumaca. Era yireke tuliko mukola. Nayobuuza kumaca. Ewero nalabyeyo. Wano libe jatuleetera obuzibu. Ewero nalabyeyo omuzibu. Era wali nange wano nange ndi muzibu. Kakati ate abasembeyo bali abana. Wattu bakola eri okuliraana eri kugonje. Kumokyale. Kusite square eri emulago. Basula mulago. Kumocha. Ati mulago mwamutwala bubi oli oyogera mulago ng'oyogera mmocha. Waliyo eri dokitaazi gundi village gye basula. Ne bakolera emulago hospital. Ate ono taata nze wange gwe nnina. Ate nno naasembeera atali mulayini. Oyo yakola mu mmochale. Mu mmochale. Wa mmochale. Naye munnange babimanyira omulimu gwe mulimu anyirira. Oba akola mu mochale. Kakati obutalwa Uganda. Obutalwa gwanika wali ne Bank of Uganda. Bank of Uganda ati lyebadde gamba. Gono tegete ly'abafu. Ngambye akola mu ggwanika erye. Ekyo. Ate ono gwe nalese ye. Akolera eri mu Kiteezi. Wa? Ku dumping site. Mukasasiro. Kintu kya luzungu taata. Olwo obadde ogamba ati oti amanyi oluzungu nasomako bimu. Ku dumping site wali mu Kiteezi. Sitegedde. Kiteezi nze nakikwata kimu. Gye wayiwa Kasasiro. Kyo kya Luganda. Ewali abambale Galubindi. Omanyi wa Galubindi mwagala ne wanzimuula simanya. Nyumirwa bunyumirwa. Alhamdulillah. Abaana abo bonna nga be bakulaze. Kansabe baddeyo bagende bagambe muwala wange Namata. Kino sikirabako bukyambeera ku mikolo. Era yeetegeke okujja nga kasimayiro. Badaye mukikubireko mu ngalo Namata gyali. Obadde mugataliiwo. Taata gyali. Oyo Namata ye last galo. Ke kabala ka kasembayo buto. Ate first galo. First galo. Ayinayo yabaleesa. Okujja mulaba. Mujamula. Kakati batakabaddeyo sebo. Tata bayite wano. Omanyi olukalidde zoni. Tata bayite wano. Wa. Nawo ne wange nsaba busabi. Gwolagira wano. Nsabye. Omanyi olunaku lyakamba envulu kutavu. Ajja mpolampola ng'akira. Olukira ng'atandika amateeka. Enambeevu tegayengedde. Ate gano gakalubya omunwe. Gwe wagateekayo. Owaayi. Nanyumirwa dansi yaabwe. Kakati bwe bajja wano nga bayita wano we bakoona. Bayitekawo. Tata bayite. Ate obatumye lugenda abakulembedde we. Sebyuma. Soko oyite sebyuma. Mpaka yimba. Nga mu mwaka guno ne botaddeyo kakubazi kiba kyekoledde nga ne muvubuka ng'abo. Manyi nange batwalya mbavubuka these days. Tutandikire no banga. Tandika wano. Tandikira wano. Oite wali. Oli. Ego dikida. Ebikono
Muno jite. Obono buli mudola. Muda bire mcha. Kimononi. Wani? Nimefundo kuigiza kakano. Leta. Owende mukiriza. Owende munawe nkiriza. Yuma tubivako nebigwa. Maidania ni tunako. Uwe na mimi. Leta wewe wende. Anagenda kwata ogendera. Tata nichali. Alabika ayagala kubifissa. Ocho. Kakati. Tata. Genda kuleeterayo omwana wange ow'obulenzi. Naye nga ye omulimo gwe buli we tubeera n'emikolo omanyi ffe tulina abaana b'obuwala bangiko. Oba okirwako oba okigeya oba okinyomoola era gw'omalaba. Tulina abaana ab'obuwala ba buli kkala. Tulina abeeru abawangu abalugwa ona tubanyina. Tata bachajja. Kati kakuwe omwana ow'obulenzi anyimbi abasanyuseemu ndyoke mbasiibule. Oyo kale. Naye kisawo kyange. Mumana nsonga yabuzaama mu famire eno. Omuntu w'ennosa okugasanyika. Mukama nga mulungi asaanye eggulumiza. Zoonako mulungi kenda kuwulezi olutuusi. Twaniriza buli omu wammeeyo ab'emikwano. Biraba buli omu wali atusasanyika. Mwanyiridde ate abakyala bose boosi. Aboomi bwe mutyo wamma musaalidde. Mulaba ab'ebitiibwa be muzze nabo mulaza mmanyi. Mulaba n'abanaddiini nabeera mubasitidde. Emikisa gyetomedde naffe ino tetuli batene. Luno lujja lwalinnya famire yaffe tebagivuganya. Ekyomo tukubira engalo eyo wamma talina nnugwa akalungu. Leeka munakatiino era nego babagamba atero okusanyusa abagenyi. Nze matabiso wanyima ensi nabuulira tunuulize ekisangeera obosiimi wakoma akalefu ekiziki abamubaana bamumatye mbweyimba oba obasinze yaganyimba obitimba ayinga zikaba kambalage waka wambeya abalina waka yagala mulumbe nniro nange nsumuludde yagala mbakuba endongo wamma n'abafitina batuge yagala bagende beetuge bagira obutaagaliza omuntu nga tayagaliza terwokola omukolo ne gunyuma era ye wakiri agamba nti omuceere gwalidde. Weebale. Kale weebale. Wamma abagenyi baakube muzze musanze tuli ku nsonga ng'era ya bufumbo tuyambe kwaba abanoonya. Bw'abanoonya bangi ate bangi nnyo babidduse ate ekinnyumira kiikino be bajaguze nkaaga. Ono omuwulu asesezza wamma nkunanye yali bafumbo yawasa omukyala olw'okunasaalira ate ng'akasonga kaali katono omukyala yamusaba mwamuwe ku ssimu ye omwami n'agaana. Omukyala yatiirika sebatwala yomubiri namusaali kugange kyituuka ku ssimu. Omwami yaddamu n'attamiro twalayo omubiri gumu n'omusaayi gumu naye tebyali bya ssimu. Essimu baagiwaabira ebikonde kwatakwata obufumbo bwakomaawo awulira obuzimu ki nabwe nninda kyolizeeyo omukuba nkubira ekibuuzo lwaki wano olufumbiza lwaki naafumbibwa atanwa teera ye lwaki n'abakeera abajja wano baba n'emmaali nange nemmuwa ensonga famire neeri mu katonda abaana batuusiba baddiini bampisa abaana batuusiba baleete bano bafumbirwa abaana batuusiba otwala ateeka kufumba abaana batuusiba weno famire abaana ekisooka basoma nabeera boomutwala esente obuzitutte ono kaaba omwana omuto yasembayo mukozi nnyo ono bw'osanga atakola
bebaza mwebale mwakuza mwebale kutulutula ebibira batwegomba ne batuwaana nti twava mu maka akawuyisa ekitiibwa n'omuco omukyala taata wuubira abantu bannange emwakalulu atayina nemwakalulu abalungi ab'emisando bannange tebakyalabika wano muloze mukyamba Bano bakunzibwa abaana batuusibwa otwala ateekwa kufumba abaana batuusibwa wetuba tuwasa ennyumba kate ebyaluno olitwala mwana wange kikabe ekiringa kame wekwanira abalenzi misotakirumira mpiribbi bugatikatebulira saizi wawula kuswaza ninawonekeza ne kamubuuza bakeresesa emyezizo tibatayise konze gyendinnyabo katyonvawuki nyakumyise konze bisingize kunyabula olakabuno muntu bamirene mukatonda abaana batuusibwa addini bakisa abaana batuusibwa kaleete bano bakumbibwa abaana batuusibwa mutwala ateekwa kufumba abaana batuusibwa ebiri mu ddiini ebigenda mu maaso ebyo bagambye terawagirajaga nti omukyere gwakaayo omujju oli omuwa gomesi n'asiimako mapesa tiine epesa lyanyiridde n'omugaa gomesi yo yenyerese tegiridde omuntu muzibu kati nno nga bwekumaze okunyumiza kasitoola alhamdulillahi rabbil alamin ngenda kukutwalira salaamu ababuuza baweddeyo mungu akusaasire ogerenge enkuba tennatonnya hajati oliiti yasiibudde nga avaayo sikulwa nga teyaja amusooka n'amuuza nategoyo kati okwewala ekyo bwere nga bukyalaba tata nga sinabagenda bweraba lwaki siwaayo ku dijja oli akalabo akoledde bulungi nze kanzire kubewa nga tunyumi abewakkiriza baba muli muti eyo tata mwebale kunyuma kamale okwayindiza ono akalabo waki tata kubulira ensonga aliwo ate nazikutte owaayi tata mudongo muki tamanyira kubayatibwe tata naye munanga abadongo edda babayitanga abadongo naye omudongo ennaku omanyi ge bayita omudongo afuuse omudongo omanyi omu ge bayita omudongo afuuse omudongo kati bakyakola omukolo nga taliiko nomala oyogera erinnya lye kati nti omudongo baba ne bakutwala misinde tata omudongo teyeeko kati kalira tata badde nsaba ekintu kimu kusiibule tata wekitiibwa ekiki nga tonnansiibula tata nina ensonga yandese mu maka muno subhanallah ate leero tulina ensonga eyokuleese tata endongo afe tubeera mu kudigida tata ensonga ya twakoba bisebyo situkyabyagala ensonga ya ddiini tata iyo linga yagiridde tata nga yabaddeko obusiraamu oluganda alhamdulillah mungu amutwala emakka bangu ensonga yaki ya ddiini ate ya nnono eyakuleese tata bwobunzikiriza ngenda kujja obubuuyo obuntu nagaana sisobola nakatono buli lutuko olwesande buli kyebagamba nzikiriza bukkiriza kati kikubira ku mungalo sisobola kugawana mwanyira sika tyangu tugeze tulwane nga basanyuse tata oyo mwanyoko ono mwanyira sika era mwekala obumpi mwanya obuwanvu ibiri wansi uwa kati go olowambuye kasajja kano semuwasiyinza obuwanvu kale kandabe tata wekitiibwa kati nno tuzze mu maaso ga taata tuzze kuwoza lutabaalo oba okulwana kuwaaba lutabaalo tata nzikiriza oluganda tebanyima certificate waki tebanyima certificate bambi taata owekitiibwa empulira kkiriza tukakkaneko wansi tukunyonyola ensonga sisobola gana fukamira amanyi okufukamira ubuda ndaba babuuza asigala ku ntebe nimwegazibwina asobola okufukamira ate taata wano tetumulaba ate mungu alina bwakikoze kati ate afukamidde eka basiragidde wano tetumulaba taata temundaba jangu tudde kanziriyo zinetebe ziri wakawa ifa kubula mu compound sipina ziba ku 12 simanyi kinana 3 ono tuli ku 18 mwana taata nti ono naye tusiki jangu wano tweyagala kati nno ng'eyannyeho olusajja lweyagala bayaddirire bangolole mu ddiiro wanayamoza taata owekitiibwa naye ate soko ibire tutunudde ebbali jangu wano
soko yibiri siwe kole ebintu bya ngukuteereddewo tata twali tutunudde ebbali atafaayo mukeka kute tojjabunga tu tojjabunga ino siba sigiri lijjako tata si mupya mupya era oluva wano bamugenda ng'ekyo tukasuka eri nga tuteekawo gye baleese abagenyi kati no kakkana wansi kuteesuka gye baleese toddako olwo atalimya n'afumba tewalimye ate ofumba yaani tata mukadde wange w'ekitiibwa twazaala otyo tweyagala kyekola kyokola muleke ate tudde ku ddyo ngaze tudde ku muleke gwasimba olukono alinga asaba kamunali eno otya okutulirayo waliyo waleti ate nokana atunudde naalinga asaba obugolo otyo mugamba ofukamire si mukazi tebamutunuulira nnyo taata ate ali amwagala omutunuuli tata kubali bonna betulina balyawo nga netutunuulira wamulira bampadde enkoko ebakuwe tata w'ekitiibwa kulwana egamba banatengazeyakesetunula owulidde tata omukyala ab'omu abasajja be baba abana wangi abakyala be baba abana omwami ab'omu ate zeyadde egambamutunuulira baligenda kugoba tata w'ekitiibwa kiki ensonga eyandese mumaka muno taata tubadde mu biseera by'okugema covid taata tuba tutambula tugenda wali we bagemera covid tata omanye wali wajatimisa kabanda bangema n'emirundi egyo naye senyiga tanzigwako wali wajati gwe balonda ono minisita gye batugemera eyo naye bangema emirundi egya naye senyiga tangwako tata omanyiwa tata w'ekitiibwa twali tuli eyo tugenza okwegemesa covid tata nga ndi n'omwana mulenzi muto wange tutambula tata omwana neyeekoona nemusika nemuga yanguwa emotoka tikutomera tata omwana yasika ti nayimirira mu kkubo wakati omanyiwa okusawa ya kwini tata wetu ekoze yali naye bazimbawo akeedi ekituufu akeedi otera ogira banga oyitawo oba yagundi akeedi eyo bwe twatuuka omwana mulezi munnange weyeko toseka bino birukibu oyogere olwali yatuwadde sente ze taata ow'ekitiibwa tata njamuwa tata mugayi namugaba tekiganda kwogerako olaba mukazi wo tebamwogerako owasa kiryawo bwe kityo naye ze wange bamwogerako siyomba obange tebasikayandamukayayi obange tebasitambula naye kyobalangabamugambeko nenyiiga kati notuuka ku nsonga tata w'ekitiibwa omwana omulenzi nga yeekoona tamugamba yanguwa tugende gangamanira kyendabye koze kiki ekyo tinakugamba sitozaalawo obuwala balusigabakuze taata nemugamba okuze nakyo ki tata waliwo omwana omuwala gwe nnengedde nange nadde emabega tata ntunuulira omwana omuwala gwe yandaga nemutunuulira tuba tugenda okutuuka bwati waali nadduka n'agenda n'alabayo omukyalo omulala n'amwekwekamu tata bwe yamwekwekamu nawesa embeera eno tata bwe yamwekwekamu nemutuukirira tata bamulumya okutu bamutuukirira nemugamba nijjagala kwogerako naawe ono alina kyakugamba n'agamba mugamba oyo tata bwe tugenda omubuuza n'atugamba yenze senga n'abantula bwe mba mwagala okundaba okulaba muwala wange mukwate ekkubo n'andagirira we tunaatuuka mu maka gali mutata ayambadde obulungi mutujje omusanga era senga gy'ali ku madirisa zooni atulengera taata taata bwona oba omutuusiza ajja kwogera bingi nti yabalagirira mwannyinaze ankomba enziro taata okujja wano ekyo kyennyini kyoyogedde kyogamba nti singa mulagira najja nemugamba ayingirewo bannaye mukuba engalo ez'amaanyi kati mubano taliimu isa amaaso wano olengereko wali baba bali abakyala wana banyinaze babali tata ate mpisa amaaso mu bantu nze mmanyi ekyo bakiŋŋaana kale tule bakubeereko obugalo neta banyinaze ab'ensonga tulabe kyebagamba abange buli mwandi giteeka obayagala temunda banze azaalibwa ne banyina nga bakyalimu yeyagala kati gowonna kuba kiwazze kulano kuligira oyo abanyinaze
afaayo naye munyumye mujye mukomesi buli wali kumulwenda akaaga muzaamu bannaayo balino batigida balinganga abaana bato batiranga endongo naye nomutimbye yatimbye bulungi apaana mukuligayo musaalo apaana wanyinaze beebo katuma webale mwana mulenzi obalese ate nawe olinga bo otigidanga bo oli abo banyinaze abakomba enziro basenga bensongeza abaana abobuwala n'abalenzi kyekyo abenze kiri kitya webale tata kakwaza asemayo asokera ddala eno wansi tata suubi bano bayita otya abo be bannyinaze bannyinabo abo babatwala dda tekulina omugo tubanja wadde olubaawo lwa blackboard bano bannyinabo babatwala dda bali mu bufumbo mwanyinaze kalina mwagimala kubanga ebyabaana bagamba bali ku university kalina ndooza yaggwa bulungi ginalabye mmanjo nga mutandise nnene tennagwa era baba mwazimba nnene naye maama era bwenegwa alhamdulillah mu dduwaze nja okubaaba ejja kujja mangu ntolera ku salaamu ng'ombuuliza ku bagenyi abo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga kale senga amakubo tugayiseemu. Amina senga ali batya ani gwobuuza baba tata gye bavuddde tobola banga wansala amagenda n'amadda olinganganga takisi ku yidi n'ogitwala ku butambala ekusala ate ali agirinnya babeera ku yidi zaabwe nga bali ennyama zaabwe batambuza bigere okugenda alla buli omu alina emmotoka bagamba bayitabadako baba wegaali abasiraamu gabalina kukasente bunnainoyo naye baba obugaali obwa yero eyo gabimanyize ndaabwa bulaaka ye kala ya yero mbi ezo ze baba tewali kala mbi mu nsi okujjawo nga gwogifudde embi banyinaze badde sibalaba bulungi n'olwo yazze wesudeni muwaka soka okamuwa oyo buuza ku bagenyi yasooka tuka nyini kyakulisa ojja kira nawe nyagenda mundiro tanamanyi oluganda babuze mu luganda kale senga mukakanyeko wansi bane mubuze kusenga musigaleyo mu ntebe ate baba abakoyekoye baba musigaleyo nammwe era dde senga ye tulisenga munaye tusiibe tutyo amakubo twagidde mu mmotoka nga legye tugenda twagalayo kawoli tajja kusoma laba nona atoddeko atasobola asigale amakubo bazze batudda bavuze nabavuga ennaabo mwanyinaza addako naye oyo mwagala ekintu eki talifulumanyu nga takutte katambaala mu ngalo nebebakuwa leero wakiri akwata akasitula esepiki n'atambula nako eweeru bwadde namubuuza lwaki obuyonjo bwe bwagala wano muli bantu abayonjo olaba oli takwata katambaala mu ngalo onobagabuuza kaze okasonimaaka kwa mwanyinazi mbuuliza ku bagenyi abo obwedda nze mbadde sibiti wazze abeera kyakima oyo wekyakima naye olaba naye yazze oba niyamukimye owekyakima kale mbuuliza ku bagenyi tugenda kale senga eddoboozi mwavuddeyo wansi baana bawala bajja kuddayo wali wedde nnyo tuli bubi obudde tulinda ggwe naye senga koze tugenda kuba bulungi bulungi senga ebyo byantabisa okuwerekera abakodoaisafugabisa abaana bola abalwawo okutukanira abeeka balungi mwanyirazi tubalabeko bali batya eyo abagenyi abo mbadde wano ne bagamba
kuliko omusajja ayogera ng'eyalemera mu siddi naye obwedda ngamba era singa senga singa ajja singa abaawo singa w'ensonga najja n'atujja kumugwa koza omugwa guliwa anti ebigambo byoyogera singa wayagala tusiibula tulemya mmere era singa ajja netulya nekkato netulya bibuge buti bafumba butogo naye mwannyinazi abagenyi abo kituufu wandagako bbaluwa yaabwe ngebayita okujja wano nga basaba okujja wano abagenyi abo obamanyi ddala abagenyi baffe oba tubasiibule bagende balengedde tenti ne baweta nga si bawono balabye ebyeru nogabagandooza olwogwawo ennyanga balaye mukwate ku mitima abagenyi abo taata abagenyi abo taata abagenyi abo taata balaba bana bagiridde balabika bulungi abagenyi bamanyi banaye ngalo y'amaanyi edijo ntima ye naabwe wangi naye taata abagenyi obamanyi ate nga tonanagira bonna obalaba bulungi abagenyi abo bebano bewagamba nti bajja kujjanga abiri taata nina byesenga semulaba sooka olinde mulengera ate kati sooka olinde kyali ne mwannyinaze kutukakkana kati kwekikupe kusana ekiwagu ng'ate enkota eri mu luggya ate kiki banzala mpapa wapapalazi kyova olanga wansala oti mwannyinaze tukyawaya ayagala wagi abagenyi babo kwegakyogamba ekyogamba ate ndo kazeeko kagenda lwekituka esaawa zino nga amaaso gagenda kati gagenze ganadda ku makya wagi kati gadda ku makya ate walayangulauno naddamu netuwa mwana mulenzi sooka otuule sooka otuule ate mwannyinaze mwana mwanyoko nakukkiriza mwanyinawo kyejala kyemukola ennaku agisindidde gwe sooka okakkane katule waali ajja kute kasita musemberera amaaso gatereera gusirika obadde mwanyinaze ogambe gagenze kamalokwala sooka otuule wali wobadde ddayo gyobadde amateeka gava eno nazaala wabuwala ate ndina amateeka tomala gankwatakwata kubanga oyagala oluwala lwange neyagala I feel so grateful because you are here olinsanga ate nze neŋŋamba ntya mwanyiraza soko yambale mwezi tulabe senga tulunako kati mwanyirazi wano tetulinako epayinaamu ate galu maaso ate galu lindi we have each and everything you know wow mwanyiraze kati olaba bulungi kutuba ogenda onabiremu omulenzi omuyeka omuleeti sirabirako ddala olaba ndi muolozi tulinga abali mu faamu kati balongo kati bebalaba kibalekedde oba mwagala mubikyuse oba temwagala alabye animals netulidde kaneyimbira kayimba deta soko obikirire senga ono dije yaŋŋanya yagaa nti yasanyuse yangu obikirire senga yanguya obadde oti walondaba ina bwekagwa bwekamenye katokolaki era webikirira mwana mulenzi kati nze ali munkuba tompa kubanga enkoba netojja okufuufukana mukama akugumye mami nawe ali kugumya mumba kumpeera ejjana mangu inshallah ate yo ebikirire owedde muno baami kale ffenna tuli musana naye oyinza obula ngaakomawo mbanduguddemu mungu angeredde la ilaha illallah mwanyirazi mwanyirazi omanyi bakintudde musana wano eno yali leka kunjogezako webikirira omusana awono kubanga mbadde sitidde nga bajja kwogera era begabidde kati nawe jangu obyogere oti muli muti munange senga akati nteredde taata kalubindi eyo gyakuwadde era sikyalabirako ddala tokyalabirako ddala amaaso gazibye jekojjeko ekyo ogyeko kati olina byerubaga kankuwe yange
kucheko awami ngeri jako ya mukono mukoji eko jako ante wina kusaba baba bangambye buno kusaba ngatika ngadira ki kuji mucheko kali yayizo okola jireto wa soko jireto wa njome jiwoli ajireto wa oli anto noli eyo njome jiyo yiji mujeko toji mujeko jimujeko atenda ajitite tenuma jiwoli pakasi wale tu anaye mosabire leta wa kati kazo kwata ya chiti ojense kupata si iye yabulirano etojitya ojamuka siwade yokubaty yayironesa talo video eri muno yetu atya sengano mulimu mazike wanyiraze abo mulimu kasewazike wanyiraze kati olaba bulungi kati bannange kati ndaba bana tukubira ko mongalesa amani olaba owana basisita bali mu kigobo otalabako naye ate olulenzi kyogamba kwegamba bakuteremu akayimba bizogera n'omunoonya badde mwena abalina galubirizo manya abalina manvuuli emivuliya kale muzise wansi tusobole okunyumira omukolo kamera zibakwate bulungi muzise muleke nze kaze mbateekako kubanga mukakwata mpola ka muchina I was born wangi bakakwata mpola badde nga ati ka UK Uganda Kampala owino ka China naye bakakolera wali namambu naye ze bampadde made in Java bando yokwado made in Java otyo mwanyinasi wangi kisebo kati abantu abo bonna obalaba bulungi ani mutukubira n'eddoboozi likyusa omugagga bannange omuntu atalina kyabugagga eddoboozi lya mwanyina ziri kati luli obadde okekkera ngaoga naye kiki waliwo kyesaleese kye oba nalitumye baganda bange wano ne bagenda kakati kyoba okola okimanyi nze njagala okole bwoti gwesituka gwe kennyini genda ozigirayo omulenzi ebiddako nze ngenda okubuulira tolina kyebwerabidde kyamaanyi nze mbadde makyo kati situka n'abantu babiri omu akuwerekereko awo naye kansaba yaje tasembye neyasosa okubuuza akuwerekereko gwensazeewo nze nsalawo manyi amuze one powers good and Kampala ngomanyi oluzungu njadduyiga guseka nnyo naye njadduyiga nange ndwagala ali kamutulinda abudala kugana olungereza oba lujapani oba luyukuleni kati njogera lulasha naye walasha awedde tujja kubaako sebyuma leeta akayimba kamanyina zankomba enziro oba kyayinamu amagumba agagira mwanyina ze digida bunaawe nalaba wedikidire bageye abeyo kikitya obugalo abe wange kirikitya abe wange kirikitya mwanyina kyekyo bana bajjeeno kyekyo mwanyinaze galaba kwogera kumugabo mukulu babalimba mwamagumba gakulu babalimba abalugambo mwanyinaze omulaba abange omwana wamweja kogaleta omusajja weyagala oli akalulu kasenga bannange agambye atya abaye kirikiti abali muli basanyufu muligide bino byakukyala uli bagamba batya naye ate senyuma obalakatwa toera abalala ekufiira ozisenyuma watala wanyeze kirikitya baka
Batata bagende mu nju. Wakuru benchima. Abakalulu baliwa. Waji. Mugenda okulaba omwana omulezi obaleeta. Tega omasawo. Pulira omulezi. Puli. Apana. Hey. Wow. Checho. Wadagada. Waji. Omulezi nga waddala. Nato onyoma. Oyo American Height. Soko mulete wano mwanyiraze. Muyise wano. Soko mulete wano. Tuli. Wala bagambye mulema. Kati jala kulaba mulema we muli. Tulira. Okugwe kukyaza. Omulazinga lulungi. Waji. Badna gabe mpemba apo gabeyagala. Oterawo. Omulete wano. Ashinde kubera kalulu kumanga. Ashinde uba. Ayibirirawo. Atudule. Apart. Wanji. Salumba kalemba. Mwanyirazi. Oyo ye mulezi gwagamba tajja kujulwa leero. Yo lwadagada. Bano balongo ndabanga wasondeka to. Ndaba bubi oba byifa. Suubi. Owedo omanyi mumpinga nze. Nze badde mumpinga kwe koze tole. Nze mumpinga bulamu bwanze. Omanyi oli mumpinga obumpi bunyuma kwekweka. Ng'obulamu bwense. Aleka naawe. Mwanyirazi. Olwe wano lesi twatugamba nti lwadagada. Naye nze mwasimbyeko ekintu kimu. Kati wene mumutwala mu saluni n'omuganga n'omusala kirevu ngaze asala enviiri. N'ekirevu n'oga tijja kisala. Kati oyinza omuga ati singa ettama nkumu ekirevu laba ettama lye bwe lyakula. Era oga okirevu kizinooso n'omwa n'agenda. Naye waliwo bano sooka okuma omukka. Sooka ozimbye ennyo ettama nkumu ekirevu. Oyo oyina wozimbya. Mwana mulenzi. Tusanyusa okulaba mu famire yaffe. Mwanyirazi. Omuzungu agamba nti I'm so grateful to meet you. You're most welcome in our family. Thank you very many. Yeah, was education also. Kakati kyokola. Muyisa obwoto. Agende mu nju. Osabe kikyoyagala kyonna. Tujja kuwa. Kalezo katalina ssente oyo. Engato yayambadde yokka. Ngoga nti yagijje wano wa. Olulezi lwebika bulungi. Mulule mutema naabe wange. Kiri kitya. Soko tuwa oluyimba ng'akyayibiriddeawo babageyabageye. Tinamata yalese olulezi ku kyalo yandirese luwala. Kati naba nnooli bwageya. Era namata yalese olulezi yandirese luwala. Oli. Twala mu nju. Twala mu nju. Kale. Akalulu kalashiti. Olulezi lweyagale. Lweyagale. Chakala unaona kuwe mwana mlezi. Dada. Waji. Kuna mkono kwa hizo soko la kukutania kwa mabusimu. Ibili kao. One minute. Waji. Bwana abembele. Mujira abantu bagire bakibabageyezo bajuke mbele kwatwala. Banya bafubye woma. Jagala abantu kubiboka mu nju. Eno kati olende waliyo babiri. Yogerayo munana ngako tewebaze. Ngako tewebaze. Batata bayigire mu nju. Leba mashe. Tugenda kuwo aje bayita nika. Wa. Twazala wa mwana. Abamuka mwana tokitia yenze. Abazaliro
omulenzi omulungi gomonaga wali oba kiba kibe wangi abasigadde mukama abakumye ali muso omuwendo lina kwanga kumala kale bayingire njagala 10 bokka 10 njagala 10 lyokka tusooka kasooke okubabuuzaako bataata mubuuze ku bakulu bannamu era ddennyo bassebo muli mutya bassebo bannaffe mukyebala emirimu era ddennyo bannyabo muli mutyero muli basanyufu mungu yeebala obbakuuma naffe wetuli atukuumye mwanyirasi abagenyi abo bazze kukyala bwe batugambye nga bayingira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bagambye eddoboozi liri eno nnyo n'aba eri balyagala naye kanzire wano kati gweddawa aliwayi obedaali eno olekati wayingire kakati basebo ensonga enkulu etuleese mwanyirasi wagambye bagambye bazze kukyala naye ng'ate bagambye era ku baluwa yaabwe waliwo okuwowa weguli wanyirasi ate kapulira neebaza weebaza webanga bagamba bwe batyo tekimenya tteeka era munafira mutegeezi ogenda mu bakadde n'owoowa baba bakuwadde muwala waabwe mu butongole mu ddiini mu buwangwa bwaffe oli bwajja n'akubuuzaako kyeradde maamu mirembe muli bulungi kyosaba bakikuwa nebosaba omuli nebosaba kamulali nebosaba ekkobe babikuwa n'olwensonga eyo mwanyirasi olina ekyenjawulo kiwatumwawula oba tumekenga bwati kiruwakyo nebadde manti olina kyawo tewali bakuyambako bane tusanyusa nnyo okubala tetulina buzibu na famire eno nga bwe baleeta ekyawula wotameroni ku nsujju fetugamba bwe tuti omanyi bwotawula wotameroni ku nsujju byonna oyinza obiteeka mu ntamu n'obifumba nze ambadde sibyawula byonna naabikulira wansi kati n'ensonga enkulu eriwo mwanyirasi babireeta ensonga enkulu eriwo egamba bweti tulinawo bano abakadde baffe abatuzaalira omwana ow'obuwala ne tubaawo nammwe abagenyi naye leero tumugeya tubeegayiridde kwade baga nti abagenyi bagenyi tulina okuwoowa tukikkiriza era ekyomukisa omulungi bamasheeke abasaidi zombi webali tewali byekwaso ngamba omuntu tuteekera kwekwasa kino kyasigadde naye amaka gano gemuzeemu bante maama atuzaalira omwana ow'obuwala wampeewo awo nyinza kuba katono kya kesingizaako mwana mulenzi eruddeyo kikya tuyinza okugenda mu maaso nga byasobye dda kiri kitya mu kasolya wano ente n'empeewo
ne muvaamu n'amata ekyo kiri kityo taata tuyanzege tutwaniza mu maka muno era n'ebigambo bibiwo taata eno tulinayo nkima nango waki enkima neyo mwekubire mu ngalo mwayiseewo dda tewali wadde ekizinga ngamba ekyeggaali ekyawakati ekibagano genda mu maaso waliwo taata ekigano bwe mutakibireyo mutambala Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahi alhamd kakati ekiddako mwana mulenzi bamutaddeko ekimwawula nze nowedda nga nti oba yoobi kati bonna bafaanagana oba oyoobi oba yoobi oba yewaswa oba yekato ndowooza mwanyirazi olaba otereza bwakazaalibwa obwana bwange obwawula naye ate ono yakuledda omaze omwawula kubombi aluwazze aliwo gwe bawerekedde okujja tukyalira tumulabe twagala mulaba bw'aba asobola ayimirire adde naggulu mu maka gano tumula otyo tolira kuba tusalamu eri emanga owagundi wa Petero gundi ono bakyaza kasiru oyo ali atya amanyi okutola salaamu bamanyi okwambaza Peter ekufiira tolira ku salaamu tuwulire ensi ekyuka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Batata abaliwo mwina kye mwogera siyoye tayogera era mukyagande kasiru ulidebe eddoboozi eddungi eddoboozi erisobola okugula ennyama omanye eddoboozi erigula ennyama terina naagira naye wamugamba nga ananaagira agula doodo mwana mulenzi kyose nnyo okulaba totya amaka gotuuseemu tubazaale omwana omuwala namata omulungi omunaddiini omuyitirivu oli ayagala obusiraamu nga bw'okiwulira nkyogera ate nga bwagala lilla so sibira ebya kubikkirira kubanga nedda ekyo weebaze Allah buli wogerera ku musalalo gati alhamdulillahi rabbil alamin omuntu okuwa omuntu nga munnaddiini ayagala eddiini nga mukyala onya wakejja kwajja bw'aba biyisa bidiididiini tejja kubeerawo bibye wetuulire ekibuuzo kiri nti nga temunawoowa mwaze kukyala otulabako fe abakadde bamaze obabuuza tebababuuzizza wekiri otyo nga kino nja kyogera twafunyemu omuswiba omutonotono naye nga munene ate waliwo omuto waffe mungu bwe yajjuludde naye bwe yaddanga ojjulula olwaleero balina okumuwerekera si kyankiso okufa si nkiso nange enkya mungu anziyamu esaawa yonna si nkya wayagalidde wonna akyusa kwewayazesula naye nalekera aliwo omusigire gwaleseewo ate mulimu eddiini bw'otagoberera bintu ebyo goba mukyamu teri atalina linnya lye nga baali mutuma okusinda ku ggwanga n'ennono era ekimufuula omuganda oba okweddira ensolo gy'abasobodde oba ennyonyi yonna kwewalese mu ntebe nete bakulese bulwaniro lwokukaba togiremeramu nowoza muzeeyi afadde nze ensigaze wano kaakati ensonga enkulu eri bweti munnaffe abadde waali obwedda yabalinze nagenza okulaba nga alemereddwa bw'abalabyeko pati gyetambudde kagirabye era n'asanyukamu nakati kangenezike oli gwagenza okuziika emaya olwo bwe yalitta oli n'alikwata omu yadda ku munne gwobeera ggwe naye kuba akafaananyi otudde wano mu ddiiro eri baziika mutowo akuddako so ekyo bwe kito bwe kiri mungu amusaasira atuuke emirembe kuba bamututte eni motoka bagivuze nga abavuga omulalu naye nga tiwakikyakola nga nabire yadde yabitegeka tetujja biyimiriza tegeraganye mungu abasaasire bamalirize omukolo ogwo inshallah bayinza tusanga oba banasanga biwedde banambulaga firimu ebyeba ekoleddwa ebyo nga tubimaze mwanyinasi ebadde kikyama okubagamba ensonga eyo yebakagano mumuzze naye nga yakkiriza bulungi buli ekigenda mu maaso
naga bawoowe nga bwetubagalira twogedde nga bali okaye mwedde yakima ate maama wa mane ate munga njagala nyo ate nange akuuma wangu awo tuli ku mulamwa n'olwensonga eyo waliwo ekitugaana okuwoowa lwaki tulwawo kitebe abagenda okuwoowa tulina bansonyi bamama baliwo esogoneze bamama emwanyi zino bagiyita entabaluganda yegatta oluganda wakati w'abenkima n'abeete gwe balese mu ntebe mwana munesituka mama siina kuyimiriza bamama nsobola okuyimiriza omukuwano kirosokiibi bamama mujje bali bakulu kituli singa tebabeerawo tetusobola kufuna muwala oyo nze sembayowa addakajjo addakajjo osooka oveewo dde wali wano bajja bajeewo bajja kujaawo kifuba ddembe bano bafuuka bakulu bannaffe kati ekitwawula nti bebakyala baffe ate ffe netubeera abaami baabwe naye nabo ensonga gyetubaddeko bagimanye bulungi banna musinga kabada n'ebikoko lekambeewo ntekekubeera kisiikirize sha nga mwagende mubuuza kambeere wano kati nsaba mubuuze ku bagenyi abo abaana abatukyalidde nga bawolekedde omwana ow'omulenzi ali okumpi wano namu musoke kubuuze ku bakulu bannaffe abo bazze bawolekeddwako abakyala fe balabye waliwo maama babali omanyi abebifaananyi bano mbaagala naye maama banampaka kisa naye naba ku bakyala bali ansabe bakkirize bakulu bannamwe nabo mbalabe banna ekigambo maama nerabidde kaadi yange empita ku mukolo omulala gyoba ompa empita ku mukolo omulala banna njagala obategeeza eno kaadi empita ku mukolo omulala era oba olina omukolo nga 21 ogwokuna totawaana era mazima ga nnyawo amasoka okwatiraonantawange nawe ndeka naawe ndeka tukasuula kakaani ke katwala ku mukolo omulala era oyinza okumbuuza ti maama yayazaeruddawa mbuuza era maama saamulaba ono naagera bonna bonna bamaama yinza kati mamba bodde bana bonna bamaama maama nkute kaadi kwatira kaadi yange era olina kyombuuza wangi ekisembayo nga nabo bawulira ensonga eno nkulu nnyo mu bwakabaka bwa Buganda naffe ng'Abaganda suubi ddala ddala buzze kukyala ddala buzze kukyala n'okuwoowa okwanjula kwaddi kalambula ku ddoboozi kintu kikulu bakiwulire rediyo kendeezaako katono. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Ensonga eno nkulu. Taata w'ekitiibwa Allah nga watusobozesezza olwaleero ne tujja mu maanyi agafaanana bwe kukyala era tusaba Allah tusobozese tukole enteekateeka ffenna awamu nga tuba mu famire zombi tusobole okuteekateeka olunaku lwetunajja okukyala lwetunajja okwanjula. Kyogamba nti mukyalemeddeko ng'owa bodaboda bwalemera ku jaketi nti empewo eri bubi mulina okujja ne mwanjulwa mu bantu abalala biizinillah
okuba kuteekateeka kwa Allah ow'ekitiibwa yakudda tukola omukolo kyolima obuko kyekibutta kyolima obuko kyekibutta amiina tulina bingi byakwogerako bagambye bajja kudda okukola mukolereko mugalala akkiriza tesina busu obanga tukkiriziganyizza nti mujja kutegeka ngera mwategese ne mujja insha Allah katubagaliza ebirungi mukyo waliwo ekizibu badde saabalaza chairman ero si wano yoyogolira awulira kubanga oyo atutwala wano era ye mwami wa kabaka atwala ekitundu mwe tuli ne vaisi we waali awulira banange abatwala masigidi fe gye tukozesa ne tutwala gye muyiseko wali ennene webali baabana abakulu bayimireko balabe oba babawuubireko balabe tole ku salaamu abo batwala masigidi etutwala wano era okuba kusaala tuba tugende ku masigidi yaffe wali tweyogera okwebaza muno omusaba ebirungi ekyo nga nkivuddeko mwanyinazi obiwulire bwe mbibuuzizza nze nga nti mbikomekerezza nga ŋŋamba bwenti tuli mu kifo bamaama bano babuvunanyizibwa nnyo kansabe mmwe mwenna ng'ogyeko abanga abaawa waliwo kitwerabidde ekirala tewali emwangiza eziddako tuzitegedde naye njagala kukendeezako katono nnyo bamaama mujja mulindako mutunule wali mulabe bali ngenda babuuza bali abali emmere bali mutunule eri mwenna suubi abagenyi bakatunule eri atunula eno nja mutanza omutwalo ageza n'otunula eno mutunule eri ngenda babuuza ebibuuzo bisatu bwe mubigwanga mufuluma nego munaye kukubuli mbadde mutuleetera natubawonyi mugende akati bamaama abo babatumidde nyo alhamdulillah bamaze obabuuzaako omulenzi bamulabye nga yoyo agwanidde bamutunuulidde ne bamulaba kaakati tugenda okuzzaako olwendo lw'amazzi naye mwanyi zino sooko mwana mulenzi oko ki wala okugatta ab'enkima oba ente fukamira wano wendi olaba nze nfukamira ow'ensanvu naye gwe waabiri ekozi mu munaana njalo gyemwe mwanyi bbiri bwoti kankwate ekimu kaakati naawe gyemwe mwanyi bbiri ziteeke mukono ogwa ddyo ssebo nawe zombi ziteeke mugwa ddyo nawe teeka mugwa ddyo mugwa kkono soda ogwa kkono nawe teeka mugwa kkono njagala zino ziwooli naawe akuwe ziri emmwanyi ze ŋŋamba omwazi zalina ziwooli oziwooli awo bassa omukago wakati w'ab'enkima muwewa mugwetuwe bali kuba musajja mulungi n'otangobera bwenge bassa omukago wakati w'ab'enkima n'ab'ente amina mwana mulenzi gaya ku mwanyi ezo sobola osobola okugula ennyama oyinza otuliima n'otagula nnyama ng'ogula towoto awolenzi lina amannyo tuwulidde tujja kusobola okugula bulungi ennyama amannyo mwegali ewetulire bakolwendo lw'amazzi abateeka ebyokuwoowa byebiddako emwangi zitambule abazaga tusirika atazaga ate tumukaga mumuwaliriza atazimanyi tumuwa muwa olwendo lw'amazzi muwa ne taata gwe batulekeddewo mumikko oba osooka okuddako eno bestimani aganze kyebanfudde kubajja muwa taata otyo kaakati egirasa eno giraba gikwate omuganda yali bulungi sembera wano taata yali bulungi nnyo mwana mulenzi muwe tukutusi ategere nti yazze mu kasoli akamu akabente muwa olugirasi lw'amazzi naye akuwe luli lwakutte olaba bwekiri ekirungi alhamdulillahi rabbil alamin mungu yeebale ganywe naye aganywe buli omu anywa amazzi olaba awo tukanyiza bw'onookyalanga wano watukuwa olwendo lw'amazzi bw'anaakyalanga eyo nga muwa olwendo lw'amazzi tutegeeraganye kati faayo bashe akazindalo kaba wati waalaikum salaamu kyenderabire mukiŋŋamba nange ndi muntu omuguyina wano oba guli bweru muteete omutwalo obagugambye gukwata waali mwagala omwana ow'obuwala
kale mulindeko twala mulindeko kugira bwebuuzaganyako ku munyumyamu nga naye bwajja tewali buzibu owa music yogeraku katono natandika nabagambye nti tuli batima sabalambululidde waba waliwo akasirasuwa enjaba obuganda nebabuulira n'okuba nekubamu ku bantu okuzina kati wekitiibwa amanya gange ezekulekuyisa na uganda baluweyo omukulu wa Rashid oyo gwemuterekedde bamuta Rashid Kamaali tajja wansima taatawe Sulemani Kigwa taata nzinzi naye wano ayinza okumuka katino oba waali kubanga abatambula byamangu wetulire kati owekitiibwa bwava omulenzi omugwego fons kati owekitiibwa Sulemani Kigwa oyo mutabani wa Saadi Kikaliirweyo era muzzukulu wa Sekitoleko Engasani era muzzukulu wa Yosiya Sekirabanga ava mu lujja lwa Lwebinga taata Lwebinga naye ali wano mpinga lukuba akulira olujja lwewaffe omukulu Kasimu Saadi Nkaawa ali awo era oyo eyabendagenda omwana omulenzi oyo mujja mu myaka emitonoto paka olwaleero taata owekitiibwa Lwebinga ono ava mu lujja lwa Mbuya omusawo Musiro Lwebinga oyo ava mu mutuba gwa Semawempe Bika Musiro ava mu lunyiriri lwa Mbuya omusawo Musiro omutuba gwa Semawempe essiga lya Lujumba Bika Musiro bwatyo asolya Katumba Mukebambambale Musiro abo Bankima mama waffe mama w'omwana omulenzi oyo yamuzaala wangu ojja kusigalayo baba nja kusigalayo ate sibetidde nzikakanako wansi naye erinnya sisobola omala nga lyogera masikunuddeeko wano ndisobya ndisobya maama Inaluta Mariamu Zigwa omukyalo oyo yazaala omwana mulenzi oyo taata owekitiibwa abakulu bekulembedde wano abazze mazijjeko benkwanjulidde ninawo omukulu ono Kawuserias ye kyamaani w'ekika kyaffe akulira kyamaani w'ekika kyaffe ono balonda mulondi nsawo yonna avaako nekujja kumula naye oli tebamulonda kati owekitiibwa agenda kuddaawo nyina gwejja okusembyayo munene gyo mumupiira oyo akulinaanyaawo bamutangi Musa Kabogo oyo taata w'omugole Wankima omusajja oyo atunda mmotoka wali ewa Bakulu Mubanda alina ekibanda ky'emmotoka taata sayidi eno ono owokusatu Sulaimaani Muzanganda oyo naye taata w'omugole taata bano taata wano sayidi eno wali wakati senga wa mugole taata ono jjajja w'omugole yazaala nga bawangazi bulungi bawangala ne magawata famire gyetugenzeemu taata ababatuddeawo bebazaala omugole ababatuddeawo ababiri bebazaala mwana mulenzi oyo n'oyo basazewo bajje ku mukolo guno balabe omwana we gyagenda okujja omugole babatuufu taata owekitiibwa ngenda kusembyayo olukukunaga wadde n'abalala gye bali mukinaaleero oyo wejjuba bamwita Shirafe Kikabi Habibu Musa oyo taata wa mugole oyo naye alina ebitiibwa bingi kisookera ddala district card Nakasongola district era ye district card yekka mu Uganda atalina opposition district ye
bonna bamukkiririzaamu ab'enakasongola abalunzi b'ente ente gye zironda manya abalunde era okukyama ebigambo oyo era bona womufunye akadde taata ojamuwa obudde abeeko kyanayogera taata sobola okujja nabwo mu nyumba. Waalaikumsalam warahmatullah. Twebaze tubakubire mu bubalo babatulaze naye mashallah nange ngenda kubalagayo ng'obubali basatu bali ready naye Abdurashid yakulya mikono gyaluwa olwo yakulya mikono gyolwo sizo olwo oŋambye olwo ye taata n'oli taata nakugaba n'abaana wabona abakulira ewooli nabo ne bakulira ewooli naye mugwanira bwagera famire yaffe naffe ono yakulira woolu ng'ate amuzaala wange ojumu nakugabalwa ebitono byatukolera nga mungu yamanyi bwe mumaaso gyebigenda oli mugambe yakulira woolu naye gende potolesera ate genda omuwala waffe ono namata tiyakulira woolu otole ku salaamu kimanyi kusa la ilaha illallah assalamu alaikum Waalaikum salam. Sajja babigambo ngoniraki mane tata asibenda kikemyoka alhamdulillah rabbil alamin ono awayibedenti yakula nono yes namata nakula nange alhamdulillah namata omwami kango ono namusinkanako nekukungulira ebintu bibiri byengenda okwogerako era bigenda kutambulira kudini namata musaaze tata soko wegayiridde wegayidde sowodire tebinamala tonatandika namata gyawayingirawo tata gyayogera binkwasize ekisa nempulira essanyu mu mutima omanyi bagenda bawogana nebogera kubafudde nokusanya dasaala nokusanya bademonadi naye nga bafadda byakaana nabatawunakulewa tetugambe genda wabalojokola bagawansa Bane, soko otoye ku salaamu. Waalaikum salaam. Otoye ku salaamu. Batunuulire ko. Salaamu wa rahmatullah. Banna. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Labo, wano okalaba akawandisa omuwoyi. Alabika bulungi baani, okalabye. Hasoko tunulero kafeeku tukulanga wali kafeeku tula wali otunulero era banabuuza nti gwe twasoko obadde bagamba era tetumanyi osanyusa onyiiza wali nange kimbonanemu bakuzaako anakuyamba emirimu oyo jjajja azaala taata azaala baba azaala taata naye ate nagamba njala kulaba gye bazaala agenda okunjukumya tajja kunjukumya wezigidde wali ajja kusanyukira busanyukiza abulagire mukola bwekiri taata owekitiwa kabo tukwongedde haji ddamu otubuulire kyobadde oyogera kitandike muto sikulagira bulagizi naye nsabire tubakikwata kuolwo twabagambye gye yakulira mwana muwala olwo nga n'olulenzi luno oluzaaliwa olwo bwe lwakulira owooli okanyumidde genda mu maaso okwanjulwa omaze okubaawo okula yanamata fayira naye fenna buli tuli bazadde ojjako abakyali emyaka emito wabaawo olusi tuzaala abaana ne batwesittaza wagwa
ate nyina ekigambo kyemugamba kijagala nankwesa olulimi luzungu. I want you to create your own empire. Nangamutegeeza ne mugamba ekikuusa enswa bwe ziba mu kifaananyi ziguuka zeekongolako eyo yo nesigala bbiri ezigenda zicreatinga empire. Time came namata nategeeza nafunye omuntu tugenda era Ibrahima ono namata Abdurashid is a complete woman. Ekintu kyebakuriza kyemukavangako kyabadde yeekwatako ennyo salaatullahi badde olusinze egisaalamu lwakona lwokka n'obuuza kiki nga buli nnyumba erimu kakasa nti yemuleetedde okubeera mugyeyambise nnyo mubeere nga musindikaliza zammwe eri Allah musobole okubeera nga mufuna ebirala eby'oku duniya kuno mwebuuzanga buli mukikwata. Bw'oba oyagala kusereka weebuuza ku buseresi, bw'oba oyagala kuzimba kitegeeza teweebuuzanga kwatali mu layini gy'oyingiddemu, teweebuuzanga kwatali ku layini gy'okoze eki kitegedde bulungi biizinillah fewe tuli twebuuzengako tujja kuba so atono kenyagala okwogera kuki inshallah taala tujja kubeera bulungi abaana batu babeere nga batambuza bulungi inshallah. Taata katono nnyo nange nenyumiriza mutabani wange Abdurashid. Amazima oba n'abaana era tuli bazadde naye naawe obaako wesigamira. Kyenjagala okutegeeza mutabani wange nti atendekeddwa webakwata abantu abo ate ebbanga lyonna alimaze nga li musiraamu nga tayivuga. Kyemumanyiiko ye muntu ayeesonyiwa nti akunyiizizza naye gwe eyeesonyiwa n'akuleka. Kyemumanyiiko ye muntu akola ki? Ayeesonyiwa wadde nga anyiiga naye yeesonyiwa ate kitegeeza ntakola ki? So kyenja okugamba muwala wange nti oyinza okuba mu byonoonyezza layiri zo z'osadde Mungu ayinza okuba nga akutuusizza ku kifo ekituufu. Naye wabangawo ebintu byonna nga bagamba nti iza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Bw'obanga ng'olina embeera yonna gy'otutegedde butereevu jangu eka tewali kitabwe naye nga ekituufu twakuza bulungi Rashid. Tusaba Allah naawe akutuwemu obulungi tusobole okutambula nga tunasuubira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinadde ngamba nti boogera ebigambo bino byonna nga muwala wawe tabiwulidde kati olina kyobuuza ku mukolo gwo ti taata bayogedde ebigambo gyenakula nagayi gye yakulira abyogedde n'omulenzi gye yakulira taata waali wanaawuliriza bajjajja bawuliriza bamasheeke bawuliriza kati saba mahalego omutwala okuteeka ekumi tugwamala wamala katwerabiza oyala twerabiza wamma amahale siyagala nnyo gawulira kakati nga tuuse gye gagenda tukengere mugambe ziyimirizawo obufumbo oba empagi z'obufumbo